Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukyagenda mu maaso ne emisomo gyaffe gya tajwidi egy'okusoma obufulumire obw'ennyukuta. Olunaku olwaleero tugenda ndaba ennyukuta eya shiini. Ennyukuta eya shiini entuufu eyo esoma Qur'ani eva wakati w'olulimi ng'omumanyi waffe Ibn Jazari bw'ategeeza nti wal wastu fajjim ashin ya. So shiini eva wakati w'olulimi. Olulimi luneeno obanga aluwanika eno waggulu ku kabaati ke tuyita akabaati ak'omumwa, waggulu ku kabaati ak'omumwa. Naye era oba oluwaniseeyo terukoonera ddala eri kabaati, wasigalawo ka space nga w'olaba, wasigalawo ka space nga w'olaba, then n'obeera nga osoma nti shin, ash, sha, shu, shi, ash. So shiini eyo gy'eva. Ash, ash, ash. Amu tukola ensobi ne tubeera nga tugijja ng'amannyo gagasse n'ogamba nti shh. Ogiwulira nti eba evaayo naye w'oba ogijja si we watuufu. So ng'ate Qur'ani tusaanye tubeere nga tugisoma ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam we yali agisoma mu Luwarabu luli nakabala original. So shiini entuufu evaawo. Abamu tumanyi okusongola emimwa gino n'ogamba nti shh, emimwa tegisongoka, emimwa gisigala nga giri nnomo, wabula n'ogamba nti shin, ash, shin, shin, shin. Togisongola emimwa, shin, shin. Mbeeramu just ka slight movement ak'emimwa buli waba ng'ogisoma, just kabeera ka slight naye togisongola nga wolaba kino ekifaananyi kyettadde wano ekiraga nti ono yali agisongodde n'agamba nti shh. Waliwo abamu abakikwata bwe batyo, naye eyo shiini teba ntuufu, eyo shiini teba ntuufu. Kale kaakati katulabe example eza shiini eno, tulabe naawe gezesaamu ng'ogijja wenkusomesezza oba wetusomye, tulaba shiini entuufu bw'eva. Naam, bismillah. الشين أشركوا اشتروا أشدد شفاعة شئنا شفعاء شاء شيبا شورى.